Tulina Senkulu Kasiko Mutaasa abatulaba ku mukutu ogwa Sag Media. Mwebale nnyo mwebali ddala n'omukuddumi wange Constance Kula. Kale muko. Webale okuyamba abantu. Yes sebo. Tukulabye wano ng'owadde Shadia akasente ate siyeka n'abantu abalala bonna. Bangi nnyo abayimbi tebava wano. Bannabitone bonna obeera nabo. Nakati webali abayimbi bali omu. Amazima. Tukikola otya? Anti kakati guddiza. Kuba abantu bangi nnyo okugaba sikuba nti omuntu oba oyina nnyo kuba mutima. Kakati mu nsi natondebwa nga ekisanyusa omulala nange kinsanyusa. Nyumirwa nnyo okumakinga emitima gy'abantu naddala mikwano gyange happy. Kakati bw'oba onaamakinga omutima gw'omuntu happy era oba oteeka omukolera ekyo kyaba akusabye mu bulungi. Ate gwe mba nsazeewo okuwa mutima gwange gwe gusalawo. Obuzibu bwe nnafuna nti buli lw'oyamba abantu abalala baba bangi. Amasimu agakuba nange nyamba kino nange nyamba kino. Era mbategeeza nti okuyamba omuntu si gwa ngamba ayagala okuyamba. Wabula nze asiima mutima gwo kamuyambe. Kati abayimbi abo bankubira amasimu bangi nenondamu si bonna. Mutima gwe gusiimye. Yes, nengamba gwe jangu gwe tojja sirina sente. Yes. Nawulidde olina ensonga gyogerako ey'abayimbi okugenda ku shows up ne batakufaako ne batafuba kulaba nti ofuna ne wootuula. Music industry ya Uganda nfu nnyo. Enteekateeka yaabwe nfu. Abayimbi ba users. Nti wano waba ayagala sente ajjanga olaba muntu mulamu mukwano gwo abamu si bonna nga muntu mulamu mukwano gwo n'akusaba bannayi Senkulu nkwatirako ekivulu kizitoye notakumala ku sente abamu tukola n'ebirala bingi okulaba nti ekivulu ekyo kiba successful naye otuuka mu kivulu nga ne tebo teriiwo ziwasasudde nabo basasudde 3 n'emu gy'otuulako tekola ki teriiwo kale era nakigambibwa n'abasembyeyo okujja ne mbagamba muyinza okubamu omukozi eki singa nzirayo mu kivulu nensanga nga tebbe yange yakunoonyeza mu kiwato ng'amazina eby'ebivulu ngenda bisazaamu officially tule ne mu kamera nange ye teri muyimbi kuddamu kulinnya wange nti azze kumusapootinga mu kivulu kye mpozi nga azze musamiza naye ebirala nedda ebisinga okuddayo okulaba omuyimbi abazze kusamira naye nga byobuyambi buyambi tewakyali kuba gwoguze teboyo ositudde famire y'awaka ositudde mukyalawo mutuuse awo muyimiridde mu bantu ababawo ekitiibwa mulinga oba abayingidde we mutali supposed kuyingira biswaza n'obiwulira nga bikusabudde obwongo abanaye ndowooza ensonga eyo mugiwulira abayimbi beddeko bwe bateddeko omukisa tugenda gufiirwa naye tojjawo mukisa ogwo muko anti muko biruma ng'omanyi miliyoni omwenda okuziwa omuntu n'omugamba nti ku miliyoni omwenda njagalako tebbeemu tutuuka nga nayo teriiwo kibi nnyo ne basitula busituzi bantu ku ntebe musituke tuteeko ate gw'ositudde aba si muntu kitegeeza aba teyakuteekateekedde balina okukola enteekateeka ennungi kati ogezange ewa Catherine Kusaasira waliwo n'omuyimbi omulala yakola ekivulu kyali organized nnyo nga tebbe aziteekako tags reserved table kati oli bw'agituulako amanya tebbe eriki eno yes yagundi ngituddeko yagundi era erinnya lye basobola omugamba tebbe ogiraba eri reserved oba n'atuulawo nga bakkirizaganya naye nti bw'atuuka mukole ki muveewo so si kutuuka ate kutandika sikagana n'abantu bitogi lyange nagisasudde ate naye agamba nange nasasudde ebintu ebyo biba bituweebuula ne bitwetamya music tusigala balabira mu ddiiro waffe nsonga nkulu nnyo eyo webale okutaasa ensi eno essebo abantu bakozemu omulimu gw'amaanyi omulimu gwo tugukoze ate nga tukyagukolera ddala kubanga amafuta Katonda yagatuteekako n'obuyinza n'abutwazikako omanyi Katonda akwazika bwazisi akaseera kaba akwazisa obuyinza n'ebikozesebwa bw'obikozesa obulungi ate era akwongera amaanyi n'obusobozi bw'obikozesa obubi kyovula abantu bangi babaddeko ne ssente mwaka gumu n'omusanga ng'aweddewo abantu batya okugaba nga bagamba mbu bw'ogabo ssente ziggwawo nze natandika okugaba nga ndi munaku era bw'ogenda ku kyalo ewaffe abantu bangi abakolaga byonna bakolera n'oluusi nze nkolera omuntu ekintu kye sinaba kwekolera nga naawe tokiyina sikirina naye nenkikolera omulala yes
naye mu mbeera eyo mu mutima ogwo Katonda era nange ansitudde mu ngeri ye akuwa naabanga mpaddeko bye nange byendabako ne ŋŋamba Katonda anjagadde nnyo nalabyo olina ne gwagulidde ettaka lya bukadde 5 yes namugulidde ate nga kimusaana yes oli musajja muko namugulidde omwana oyo yajja gendi nga mwana muto size eno bweti mutwalanga mutabanyi wange kati ate bwe twasinkana nansi naŋŋondera nantwalanga taata nange ne mutwalanga omwana osanga bwe nva mu nsi ate abantu bange bayinza obutamulikoganizinga naye nga tukoze naye nensalawo era abaana bange bonna benkola nabo ngenda bawa ku byabwe nga nkyali mulamu ogenda kubawa ng'okyali mulamu kuba kyemuwadde nga mulamu teri asobola kimujjako ekyapa twakigulidde mu mannya ge transfer nekolebwa mu mannya ge buli kimu kati ani anaavaayo agambe nti ate kino kiri bwe kiti oba omuwadde nakimuwa ne bwino waali alaga nti nakoze eki nakimuwadde ate nga si yeka abantu bangi bengulidde ebintu lwakuba kati ennaku zino buli kye tukola oli agezaako alabe nti kiba mu kamera n'abalala bategeere nti okoze ekintu kimukoledde naye bitaba mu kamera bangi bengulidde amapoloti amataka n'okuzimbira mbalina yes kati nze mukono nyinza okugamba ekintu notakikkiriza nze nga nakatuuka mu Kampala muno nina gwe nagulira poloti ng'ate nze mu Kampala sirinamu poloti leka muko yes muko n'omugulira nga gwe tonnaba kugula sirinamu wadde naye nalaba nti nze ye sirina mu Kampala nate bye nnina awalala biki bingi ate nga ndaba oli ali bubi nnyo ne muyamba ne tumugulira akapoloti side zeeyo wakisa eyo yes nange weebale nnyo so ogwo omutima Katonda yagumpa gwo ate era tusaba osigale nagwo sinze ng'omuntu naye nange neekanga nga kyekimpa emirembe kuva mu buto bwange kuva mu buto bwange nze bampaako school fees nenzigabana ne bato bange nagenda ewa maama okuwummula nampa ssente nga school fees wange aweddeyo nenzira ewaka ewa kitange nenzigabana ne bato bange buli omu n'awaayo emitwalo 2 kitegeeza omutima ogwo kuva buto oguyina nagulina kuva buto oguyamba tekisangika era kyova olaba nti abantu benkolaganye nabo oyinza okunoonya omuntu nti ono yali close naye kasika omutaasa ne baawukana n'akubula lwaki nti omuntu yenna ansemberedde kizibu nnyo okunjabulira kuba ndi muntu ategeera even though mundabika mba sirabika ekyo kati ali ewala ndaba ng'omuntu atali mwangu naye ate ansemberedde alabira ddala omuntu omugonvu omuntu ategeera omuntu ayagaliza ekisakyo kiri ku mutima kiri ku mutima weebale nnyo katukusime ng'okyali mulamu weebale kusiima muko weebale kusiima nsiima ebbanga lyenkulabidde ebintu bye byokola bya njawulo byawukanira ddala nti kyoyogera kyokola kizaamu amaanyi ekyo manyi waliwo omuntu nga kyabuulira ate si kyakola n'egyo twabadde eyo gye twaguze ettaka eyo twagula ettaka chairman n'agamba nti oli pasita wa gundi kikyaki ki Beaver Organic and Natural Products tuli wano Mengo opposite Masengere ku Beaver Organic House tubeerawo Monday paka Sunday osobola okujja n'ofuna products zaffe ze tujja twogerako ffe tukola akadagala kayitibwa no pain abalumizibwa ennyingo olina ekizibu ky'okusannyalala olina muscle spasms olumwa mugongo kano kakuyamba kalimu turmeric kalimu cayenne pepper kalimu ginger ebirungo byonna biyamba okujja obulumi eri omubiri gwaffe kalina sedative properties kajja kuyamba okukaminga nerves obusimu ate n'okurelaxinga muscles ate n'okugonza ligaments kati gwe munaffe osobola okujja ku Beaver Organic era ffe tulina ne gift body booster gwe munaffe ayagala okwongera ku mubiri wabeerawo omuntu nga mutono nnyo wabeerawo omuntu ng'ayagala kwongera ku mubiri alabikeko nga n'engoye zayambala zimufiitinga bulungi wabeerawo ayakogga ng'ayagala dde ku size gye yaliko sinakindi asingewokko
ojja teekako omubiri oguli nakyo ogutajja kukuswaza oba kuvumaganya. Ate nammwe abaagala okukendeeza ku masavu tulina gift green tea. Gift green tea ono mulungi nnyo ne gift hibu tea wamu ne acacia. Bano ba mbuto nnene, njagala ekibuto nkijjeko, wazaalako ekibuto ne kiyitirira, wazaalako ennyama neeyikayika, ate gwe okozesa nnyo ebyokunywa ebyo bia olubuto ne lugejja nnyo. Ne mubuuza nti ku kyenkoze wali olabyeko pasita kyakikoze. Menyerayo omu. Tompita seeka tompita pasita. Kuba bo baliwo okusoloza. Yes. Kizibu okusanga pasita ng'ayimiridde nti nyambye omwana ng'oyo Shadia. Kizibu okusanga sheeka ng'ayimiridde nti alina gw'ayambe wadde basolozeza okuyamba abanaku ne bamulekwa. Naye gye babayambira tolabayo. Naye ng'ate wano bazisoloza babiteeka mu kamera. Bwe baba bookya ebibbe ebyo bagesegese eyo babiteeka mu kamera. Naye ate sente ze basoloza mbu za zakati kuyamba banaku. Tolaba banaku be bayamba. So ne mugamba nti oddanga mugamba mbu mbadde nkuyita pasita. Nze ndi mwerufu omusamize yaseemize Katonda wange nga tisinzira ddala mu mutima mu bwamwoyo ddala. Okubeera omuntu amanyi Katonda si bigambo bino abantu bye boogera simanyi babiwandiika mu kitabo. Wabula bikolwa ebikuvaamu omanya nti omuntu oyo ddala alimu akakwate ne Katonda. Kyoyogera nga kyekyo kyokola. Kyosuubiza abantu okituukiriza. Nze abakkiriza abangoberera baasonda obukadde 10. Gira ku kalisiba. Kalisiba kobojjako. Tenzijako ne? Abakkiriza abangoberera baasonda obukadde 10 okuzimba ekizimbe. Nazimbe kya basonda 10. Yes, nazimbe kya bukadde 5. Era wekirina nyongerawo n'ekirala kya bukadde 5 n'enyongerawo n'ekirala kya bukadde 5. Kade 15. Kati awo bamukulembeze mutuufu. Naye bannaffe abamutubulira nti nezo musingi tezinabawula. Ng'asondedde emyaka emeka. Tewali yadde zitandika omusingi. Naye ng'asondedde emyaka emeka. Nogamba ze basonda ziragawa. Webale kubeera mwerufu. Obwerufu bw'osomesa nga oli kyakulabirako eri abalala. Omuntu ng'agamba nti olina okuba omwerufu ng'ate ye si mwerufu. Kolanga bwe nkugamba. Tokola bwe nkola. Bannaffe bali. Nkola dedda. So ate era weebale okuteeka ettaffaali eddene ennyo ku buwangwa n'enno. Obuwangwa buzze mu bantu. Edda nga kyabanga kyalinga eky'obuswavu. Okugenda mu ssabo olina kugendayo nga weekwese kiro. Tolaba mmotoka ezijja wano. Ekitegeera. Bantu bali free. Abantu balabye nti kati omuntu osobola okubeera ku buwangwa n'enno. N'otereeza obulamu n'ovuga emmotoka ez'ebbeeyi. Abantu lubaala abaluma. Ate n'omwana watu kankubuulira. Abantu bangi lubaala abaluma. Nina omuyimbi mukwano gwange nayogedde naye naye mugamba nti okunsabirizanga ssente buli ssaawa jangu osabire. Lw'emikisa olina. Fefu olina. Oli muyimbi naye oli w'amaanyi naye ssente yagaana otula mu nsawo. Ekitegeeza waliwo ekitali kituufu. Jangu tukukanike. Yajjawo akuluma akubanja. Nagamba senkulo nzije dinsamire. Era abayimbi ngenda basamiza. Abayimbi ngenda basamiza abaluma. Njagala kuba mwerufu kubanga tukoyo obeerawo olubaala akuluma obonaabona n'ensi weebuzaabuza abayimbi tebasiima ekituufu ng'okimanyi so kaakati tuli bamukisa abayimbi abasinga obungi ba users naye ate mulimu abayimbi abali real kati ng'omukazi Catherine Kusaasira oyo omukyala nagenda mu kifuulu kye ne tubeeramu n'atuli organizing nti we tuli n'atakomaawo n'ajja n'okujja okunneebaza senkulu weebale kumbeererawo kitegeera ate kwebaza olina ekintu kyokola kyesirabangako omuntu akikola ojja n'ofuwa omuyimbi ssente nga tozimansizza ekintu ekyo kya bugunjufu kya mpisa anti kaakati ssente ezo nze mba njagadde kusanyusa oli kati ate lwaki nzimansa ensi yonna oli ajja n'emitwalo 10 waliwo ne yasuze enjala naye bw'omuwa akantu kakaliye n'abalire onkolera akantu ako kampoomera ojja n'ebbando n'ogijjayo n'ogikwasa omuyimbi naye oli ayagala gye agaba 10,000 amanse ekyo ekikola singa buli muntu anti kaakati nze ssente njiwa ekitiibwa ssente eyo buli ogikwata n'amaalo ekudduka
gisanyuka teyagala gityoboola sente ogiwa respect oba ogiwa respect okugaba si kubi abantu bagamba mbu gundi yagaba sente wano onaggwamu gundi kuba bazigaba na maalo naye gigabe ng'ogiwaki ekitiibwa naye esigale nzikakkamu